Mbalamusizaako amanya nze Judy Semugabi bakyayita nga leero ngenda basomera akatabo akayitibwa Ndikumma Okulya. Ndikumma Okulya kawandiikibwa Solomon Eke Mpalanyi. Era tugenda kasoma mu bitundutundu mpolampola okutuusa lwe tunaakamalayo. Ekintu kyenzijukira obulungi kyesiyinza kutamatama nga mbadde nkinyumyako ge maka g'abakadde bange mwe nazaalibwa era mwe nakulira. Omusajja Mbuga eyali omwami w'ekyalo kwe twali yayagala nnyo kitange. Kale nno omukwano we gwayagalira okubasaza mu kabo, Mbuga we yawera kitange enkerettanyi ekibanja gaggadde omwali oluzzi n'ababirye abantu bonna kwe bakimanga amazzi. Ku luzzi nno olwo baka kitange n'abakazi abalala kwe baatuulanga ne bakisimba ne kiroka nga bageya babba baabwe. Bwe bakwataganangako abasatu oba okusingawo ne bamala batandika okunyumya ng'entamu ezimu zinaabengeya. Abakazi abo banneewuunyisanga nnyo mu kusisinkana kwabwe ku luzzi. Emirundi nze gye nabalabako baasokanga kuba babiri, oluusi babanga basatu. Oluusi babanga basena bati oba bagenda okwetika ne beegattibwako abalala mpola mpola okutuusa lwe baaweranga. Bwe wabangawo owakasitunkira omugenyi mu bo eyabanga ayagala okugenda amangu nga bamukkakkanya mangu nti, maama, naffe twasooka okuba tutyo nga kye tujje tufumbirwe, nga babbaffe batulowoozaako bakyatusaako omutima, naye twalabiraawo nga bakyuka batukuba amabega nga yeeri amaaso agatunuulira abantu. Tolowooza nti tunaasula wano, wabula osaana omanye nti byetwogerako nga tuli wano bwe tuti bya mugaso, bya muwendo era bya ttendo. Munnange eyabanga apapirira okuddayo eka amangu ng'alaba walungi ng'atuula nga bakoleza mboozi nga banyumya nga bagangayira. Oluusi abakazi abo baawereranga ddala 6, naye nga lwe bakuŋŋaana bwe batyo ng'enkere ezitera okukubira enkyakaali mu mazzi mu kiseera ekyo nga tezisobola kwannyanga olw'obulali n'obukule obwayitanga kuli nga bataddemu n'ennyongeza nti hehe Waaliwo omukazi muk'omusajja lulyanga ente yalinga ayogera alegesa ng'enkeesa budde era ng'alina ebigambo bye yafukumuliranga okumukumu n'alyoka asesa banne n'akamala. Waliwo omukazi oyo lwe yasinsimula bba ng'amulanga omukazi gwe yali aganzizza ku ludda lw'ekyalo n'ajula okussa banne enseko. Nze okuwulira emboozi eyo yonna obulungi nali ngenze ne maama okukima amazzi, naye bwe baatandika okunyumya ndowooza nze ne banneerabira bwe nali ntudde olw'emboozi okubanyumira ennyo. Mukalulyanga ente yasooka kukungiriza nti, bannange munsaasire, sikyalina we nneesibira lwebajjo. Ko banne nti ate obadde ki? Ennaku ezo zonna obadde bulungi nga lulyanga ente omukubya kaga. Ko ye nti
mundeke bakazi bannange, olukazi luli kuno olwaganza baze naye nonsangulizaako nnyo ettoomi. Omukazi oli ayagadde baze ne baze n'amwagala mu ngeri ey'obujoozi bwe mutalabangako. Lulyanga ente bw'ali emmere gye mba nfumbye ekyemisana, ekyeggulo ngituulako n'abaana bange. Bwe kiba kyamutisse ayinza okukeera ku makya n'agenda, olwo nno kiro yalamula. Awo munne omu bwe yaleetera olugero n'agamba nti anti nga munnange emmeeme gyesula ebigere gye bikeera. Omukazi oli n'abuguumirira n'agamba munne nti mwatuleka kwogera bw'otyo, ng'emmeeme esula waani? Owali olukazi olulinga embwa zino ezisula mu vvu? Omukazi yeeyongera mu maaso n'anyumiza banne nti lulyanga ente eyaddanga n'andaga essanyu, olwo yatandika okudda n'atanfaako, era mu kifo ekyokunsanyusanga nga bwe yakolanga nga nkyali mugole, yatandiikiriza mpolampola okweyombyayombyanга nga mbuuzabuuza kino na kiri, olulala nanneewerera okuntimpula. Lwali lumu nga mpulira njula okwabika obusungu, omwami nnyini akomyewo asooka okumbuuza obanga wabaddewo omuntu eyazze ng'amubuuza, mu kifo ky'okusooka okumbuuzaako. Leero katukomaawo, tujja kwongereza okwo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi bakyayita akuuma.